Pastor Yiga Augustine Owekawaala ye musajja ayogeza ensi obwama olw'ebyamagero by'akola. Bw'oba oyagala okumulaba ogenda mu tawuni n'obuuza emmotoka ezigenda e Kawaala ewa Pastor Yiga. Oyinza n'okugenda paaka empya we yazze n'obuuza ezigenda ewa Pastor Yiga. N'olwekyo jangu nga bw'oli ojja kuwonyezebwa mu linnya lya Yesu Omunazaleesi. Hallelujah. Abazadde bangi mulina abaana. Most parents have children abatatambula, that do not walk, abatatuula, that do not see, abatawulira, that do not hear, abatalaba, that do not see, saako n'abo abagongobala, and those who are paralyzed or crippled. Bambi okoze buli kimu ekyetaagisa omutwala mu ddwaliro. You've tried to do each and everything possible to take them to hospitals, naye nga byalema. but things failed. N'abamu ne batuuka n'okugamba nti tajja kuwona. And others reach an extent of telling you that your child won't be healed. Weetaaga oyimusa okukkiriza kwo. You need to raise your faith. Ojja osinkana omusajja wa You Katonda. come meet the man of God, Pastor Yiga. Omusumba Yiga abizaayo The one Kawaala. who sends them back to the sender, ng'omukyalo ono bwe yakoze. as this lady did. Mwana wange tatuula weziza emyezi 8 ndaba emyezi y'okutuula yayiseewo dda. Naga onsabira etuule. Mutuuze tulabe. Banga mutuuze tulabe. Try to make her sit. Abeera bw'atyo Bw'ati bw'abeera. kale mumpe. Give me that child. Kitange nyanjula omwana ono mu maaso go. Father, I present this child before you. Eddoogo eritamwagaliza The kutuula. witchcraft does not wish her to stand, sit rather. Ensi yonna ekikakasiza The whole world has proved nti omwana ono tatuula. that this baby does not sit. Naye munyweza ku ttaka wa. But I strengthen Ku lw'amaanyi with agampeebwa. the power which was given to me. Njagala omwana ono I want this ave child wano to ng'atuula live here while she can mu walk. linnya lya Yesu Kristo She can Munnazaaleesi. sit rather in Be the healed. Wonyezebwa. Nkuyingizamu amaanyi ga I Mukama. put the power of the Lord into you. Nkuyingizamu amaanyi ga Put the Mukama. power of the Lord into you. Be healed Wonyezebwa. in the name of Jesus Mu linnya lya Christ. Yesu Kristo. Wanji. Kobira Yesu engalo ezaama. A powerful hand up to Jesus. Kobira Yesu engalo ezaama. A powerful hand up to Jesus. Kobira Yesu engalo A ezaama. powerful hand up to Jesus. Tasobola kugwa. Katonda amusimbyewo The wansi. Lord has now planted that there. Tasobola kugwa. She cannot Kobira fall. Yesu engalo A powerful ezaama. hand up to Jesus. Tasobola kugwa. He cannot fall. Tasobola kugwa. He cannot fall. Mukama amusimbyewo. The Lord has planted him. Mukama amusimbyewo. The Lord has planted him. Mukama amusimbyewo. The Lord has planted him. Tasobola kugwa. He cannot fall. Mu linnya lya Yesu Kristo In the name of Munnazaaleesi. Jesus of Nazareth. Mu linnya lya Yesu Kristo In the Munnazaaleesi. name of Jesus of Nazareth. Mu linnya lya Yesu Kristo In the Munnazaaleesi. name of Jesus of Mu Nazareth. linnya lya Yesu Kristo. Mu linnya lya Yesu Kristo. Tasobola kugwa. He cannot fall. Gamba nti o Yesu. Say, oh Jesus, Ng'oli wa buyinza. as you are so wondrous, Ng'oli w'amaanyi as you taata. are so powerful and Kino authoritative, nga kyewuunyisa. this is a wonder indeed. Era nga kyamaanyi nnyo. It's very powerful, it's of great Weebale power. kunzibula maaso taata. Thank you for opening up my eyes. Weebale Lord. Mukama. Thank you, Father. Mu linnya lya Yesu. In the name of Jesus. Microphone to her. Muwakazindale. Musumba mbadde ntasuubira omwana wange ng'asobola kutuula. I never kubanga hoped my obudde child bubadde could sit buyiseewo because nnyo. time had really passed. Yanziza okumuyamba Thank you n'atuula for helping my baby. kubanga Wangi. kuba nenta kukiikiriza ekizibu kindi kyalina n'aguma n'alaala n'andiririra. Ate kigenda kukomawo ekyokukaaba. N'aguma n'amulirira. Abeera amukabirira. Luntambula mu ngenze kweriya sigala. Kati kigenda kukomawo. It's not going to come back. Tuweeraliikirira. So don't worry. Kaakati naye Now, Mukama ndaga. the Lord shows me Mukama ndaga nga taata w'omwana ono the father of this baby. You're not Kituufu? with him. Is it so? But is it true?
Kituufu pastor. Tomanyi taata w'omwana. I don't. Simumanyi. I Gamba don't. nti Yesu weebale. Say thank you. Kubanga Jesus. olaba Because you can see omwana w'omuntu what a human being. byatalaba. Tereza omwana. Mutereeze. Mutuuze totya. Agala kwavula. Ayagala kwavula. Takyagwa. Falling. Kubira Yesu engalo A ez'amaanyi. powerful hand clap to Jesus. Ekyokubiri, Secondly, oli mukazi mwenzi nnyo you kiki? are a harlot of a woman. What is it? Musumba omusajja yalandekawo atambula agenda safaara malayo emwezi My husband used to leave me. He travels, sometimes stays there for 2 months. Gamba nti o Yesu Say, oh Jesus, weebale nnyo. thank you very much. Bannange ng'olaba As Yesu. you can see, our Jesus. Kubira Yesu engalo A ez'amaanyi. powerful hand clap to Jesus. Mukama ndaga The Lord shows me olina akayumba, you have a house. bw'ofuna omusajja gw'oleeta mu kayumbako, Once you get a man to bring to your house, omwana ng'omugja wano you mu remove katanda, the baby from the bed ng'omwalirira and wansi, you lay bed for him nga down, weebaka and n'omusajja. then you sleep with the man. amazima musumba. Yeah, pastor, it is true. Okola mulimu ki? What do you do? Sikola omulimu gunkola n'ogw'okwereba omushaija nabona kampezera mpayo I don't work. The work I do is to see a man I admire and he gives me something. Kale genda Mukama kusumuludde You, n'omwana God, the wo. Lord has set you free with your child in the name of Jesus of Nazareth. Kubira Yesu engalo A powerful ez'amaanyi. hand clap to Jesus. twebeza katonda we We kawaala thank God of Kawala wabuli ekyakolebwa mu kizikiza because whatever was done in darkness, akikwekola mu He kitangaala will visit in the light. n'olwekyo jangu olaba omusumba Yiga Come meet Pastor Yiga olunaku lubeera lwakubiri on Tuesdays, olwokuna on Thursdays, n'olwomukaaga and on Saturdays. Pasita Yiga Augustine ow'ekawaala ye musajja ayogeza ensi obwama olw'ebyamagero by'akola. Bw'oba oyagala okumulaba ogenda mu tawuni n'obuuza emmotoka ezigenda e Kawaala ewa Pasita Yiga. Oyinza n'okugenda paaka empya we yazze n'obuuza ezigenda ewa Pasita Yiga. N'olwekyo jangu nga bw'oli ojja kuwonyezebwa mu linnya lya Yesu Omunnazaaleesi. Haleluya.